Kenjimuera. See my soul. I was born in Africa. Era kituufu siri producer asinga nali kiwandiseeko ndizasinga okitegera so there is no point nasikeerangako nendwakinga nti ndi number 1 okitegeera oba ndi number 2 oba number 3 sikyogerangako so mutuufu era sinze producer asinga bakomye mulaba nga ali kirudu kwemula gwabadde wajjudde pressure naye bambi muto waffe yayize yeetonze twamusonyiye tanaba era munagamba naye bushi yomuyomuyomu era mumunoonya bwe munkubira kakundi yakwetagamba mutwe bwe yagenda kuomuwavayo n'osanyuka nnyo nange namugamba alete proof teyagireeta okitegeera so bwe yaba teyaleeta proof then ampaayiriza era kituufu siri producer asinga nali nkiwandiseeko ndiza asinga okitegeera so there is no point nasikeerangako nendwakinga nti ndi number 1 okitegeera oba ndi number 2 oba number 3 sikyogerangako so mutuufu era sinze producer asinga kuno omwaka ngetandise ku biiki ya waggulu nnyo bantu kwevuma kwerangira butaagaliza mubaddewo mu industry for long tukujjukira kuba good life obadde mu koko ogezza kugula matidasi okizitula kitegeeza kisaawa zino abaana abato kubanga tebakyamusipetinga baregeni mwe musinga kwagala ki musinga kwagala music oba musinga kwagala ntalo ati byonna bigira wamu nange mbabuuziza batunyumyamu mwe musinga kwagala ki music naye tulaba ate tebatuwa kati mubagambe nti bave mu ntalo badde mu music okitegeera mubagambe bave mu ntalo badde mu music simple okitegeera mwe muba mukiraba nga nammwe bannamwe mulaba tekikola makulu okitegeera then kosite saagala creating a cloud okitegeera oli kubanga oli bwavaayo nze bwe nakola post eyo nalina intention zange nyingi era naza achieving kyova olaba nti newe yali avuma yakendeeza nebigwawo okitegeera kyazizinga so second party samufaako I think second party teyategeera point yange okitegeera so yeri akiusinga buyuzinzi kutambuza ki brand ye na mawulire nakola which is very okay yali azanya smart okitegeera ati ye culture ndowooza ye culture kati eriko okitegeera I think it's the culture gye baagala but I know si nyangu ya kumaintaininga ebeera nungi nga teri kubi naye webanga mundu zitunuddewo bikyukamu so I think it's a culture that is picking up era kyekimu kuno kinemesooka okwogera wankolako interview nekikugamba I think we should get back to the basics netukola music abayimbi abo bowulira mu background bonna yes besojja I believe the best way of fighting is music olwo oluyimba twalukola nga tulina era gwe tuluyimbira it was our response teyali ngumbi teyali ki okitegeera so I believe abayimbi bwe beekuba musically it's beneficial okitegeera naye tudda anyway abamu bye bakolera so simanyi nga bwe babagambye sinza ategerera industry nange I just play the role that I feel I can play naye sinza asalirawo industry okitegeera so era post yange oli bwagitwala tu serious nyoni yamuluma nnyo kiba kyewuunyisa kubanga nze nagamba I think saagamba I command oba okitegeera which means sina authority ekola ki abakibayinga abanakibayinga kati gwe oba tokibayinga kuba abayimbi bangi abagira baba batayogera oba okitegeera kyekirungi baba bagiwakanya mulimu n'abagira abali mu inbox yange besasaba balaka abangamba kituufu kyewakoze kirungi naye nga teosavaayo kubanga amayiwa avaayo omulala ajja mukoona so ekyo ekibuuzo olina kibuuza ye graffiti wanze nalaga side yange it wasn't called for so naye njagala omukyazi omubuuzi bye bwomugamba it was called for zezo ethics ze integrity ye bwete bwemugamba so it's okay waliwo olugambo olubadde lutambula rumors nti kwenerijajazi mugenda kuddamu okukola ogenda kuddamu manager ogambye waliwo olugambo anti kati clear na air wemba naaba nkoze naye era ojja kumanya
ng'ojja sisula mu hospital net olye bulungi ogaane kufa ojja kumanya bwenaaba nsazeewo okukola naye ojja kumanya njavaayo era nkugambe nakukubirako essimu nga njawukanya naye nja kukubira nga nzizeemu naye tofaayo. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sina bigambo. Wanji? Alhamdulillah enkuba tugiganye Allah agijewo. Abatesi baro bavudde katugwendo mukuli mugwanga muki. Gravity wenjogerera bakomye mulabanga ali kirudu kwemula gwabadde wajjudde pressure. Naye bambi muto waffe yayize yeetonze twamusonyiye tannaba naloose buloosi. Naye giyandinze mbadde nsaba Gravity wandize lw'abakulu bo kye bakola bakamiliyoni ba Bebe ba Bobi Wine mulimu n'abayimbi abakyali awo mu namba emu namba 0 babeere bakuula maani wuuno bano tulina bayigirako kinene. Ono omusajja mumanyi eggwali ateba yayimba ensi tugiwatanya buwatanya Gravity jangu oyogere n'abasajja no bakuwa experience va mu kuyimba ebijanjalo va mu kuyimba biti bannange jangu oyigire ku bakulu bo. Muweya akayimba I was born in Africa simaso nakakutako wekagala jenji muwera simaso I was born in Africa simaso okogenono ne chiko bamuganyo yingira ku mulyango gwoyina erinnya mutambula n'abalalu chiko bamuganyo yingira ku mulyango gwoyina erinnya gendo munoni Kenzo yayimbye bulungi by the way naye lwakuba nuguza abantu omugezi yafadda naye mu numbers Kenzo azina mulo Kenzo alina numbers tetugenda wakana kwa Kenzo ye international artist gwe tuyina naye tayinza singa namba musajja yasooka kubeerawo wano eno nga legend nakatenyi betu kyazina ne Christmas wetuka yasuddemu kaawo nenga twawule yagambye mu numbers kituufu yalutambuza ensi 5 ensi ziri 19 yalutambuza ensi 5 ekintu ekyo kikulu kyeka buli nsi yaluyimbamu emirundi nga 8 simanyi naye nga Kenzo nange ndi muntu ndi Madrat nkubwanvaako temunzita igisa teyeetonda abatalwanye naye abantu mu abalwanye nayogera amazima si tuli omu ajja kukola era Kenzo wanaafa mujolaba nti alina amakulu nga radio we yafa ne mulaba amakulu ge kati Kenzo mweraba waliwo baite banazaala enzira esirimu awali mukyali Madrat yaliwo nenga ali mukyalo nze nawulya kulamani nga tebanazaala nga bandibuluza lwamaama ono jjajjange ono jjajja Madrat yali mukyalo nze nga ndi Kampala ekireka kati ono omumbejanga okaaba omuwavu omuseewa tukole kati bagala kubuuzawo katonda mumbuuza